Oluvannyuma lw'omuwendo gw'abakyala abafa ekirwadde kya kkookolo okweyongera buli lukya, amalwaliro nga gakwatagana n'amakampuni ag'enjawulo nabo babakanye n'omulimu ogw'okulaba nga balwanyisa ekirwadde kino. Leero ab'ekitongole kya International Medical Foundation nga bakwataganye wamu n'abakola amata aga Fresh Dairy bakoze olusiisira lw'ebyobulamu n'okukebera ekirwadde kya kkookolo w'amabeere n'endwadde endala nnyingi. Olusiisira luno lugenza okufundikira nga abantu abawerera ddala bakebereddwa, basomeseddwa, so nga n'abalala balagiddwa okweyongerayo mu ddwaliro eddene okwekebejjebwa basobole okumanya we bayimiridde ku nsonga z'akawuka ka mukenenya ko ne TB oba akafuba. Monica Namwebya, omusawo ku ddwaliro lya International Hospital Kampala, y'omu ku babadde abasaale mu kutegeka olusirika luno. Kansa tewaliyo sayini ziri zimanyikiddwa zimuleeta, wabula waliyo abantu abalina risks z'okuba nti basobola okufuna kansa ono. Namwebya ayongedde n'alambulula ebimu ku bika by'abantu abayinza okukwatibwa kkookolo w'amabeere. Omu ku bo ye muntu nga famire gy'avaamu erimu abantu abatera okulwala kansa w'amabeere. Omuntu wabanga famire gy'avaamu etera okuvamu abantu abalwala kansa alina risiki y'okuba nti asobola okufuna kansa w'amabeere. Omulala ye muntu omunene ayitiridde. Obunene obuyitiridde bukuteeka ku risiki y'okuba nti osobola okufuna kansa w'amabeere. Omuntu omulala ye mukyala naddala akuliridde mu myaka nga tannaba kufuna ku lubuto, tannaba kuyonsa ku bebi, naddala omukyala ng'akulidde emyaka nga tayonsezza ku bebi yenna. Ye Nalunga Ruth ono nga ye project manager wa International Medical Foundation akakasizza abakyala nti kkookolo ono ajjanjabwa n'awona singa abeera azuuliddwa nga bukyali. Kansa ono asobola okuwona singa tumulaba mu stage esooka, lwakuba abantu abasinga alinda n'amala embeere ne lizimba ne lijjako ebbwa n'alyoka agenda okukola ki okwekebeza. Kyova olaba tubadde tukubiriza abantu olwaleero nti jangu wadde tolina kyowulira, kansa agenda okutuuka okuleeta obulumi ku muntu nga aluddemu oluusi aba atambuddeko stages eziwera. Abantu abakebereddwa ab'enjawulo basiimye ekikolwa kino n'obujjanjabi bwe bafunye. Etala nti omuntu obulidde ebyobwereere kirungi ogenda okebera omanyi ng'eriyo oyimiridde kubanga otisiwadde kebera bya ssente ate ng'ebyabwereere bisi kyembadde mbagamba. Kati emyaka gyange kiweeta ndowooza eyinza kufuna ki ekirwadde ky'emumabeere. Okukiriza abalala nsobola okujja abantu bakatambulire kubanga bagamba tuba tufudde wano nawe okwekebeza kirungi. Kinajjukirwa nti kkookolo w'amabeere mu Uganda kye kimu ku birwadde ebisingira ddala okutawanya abakyala ng'addirirwa kkookolo wa nnabaana. Wabula amawulire amalungi gali nti ekirwadde kino kisobola bulungi okuwona singa kibeera kizuuliddwa mu bwangu. Namitala Joyce, WBS TV, Kampala.